Catherine Kusasira olunaku regya operating eddwanga mulaba mu bufaananyi era ng'abamu operatingidde mu ddwaliro erimu ery'amaanyi eriri mu USA naye nga tebaagala kudisclosinga mannya gaalyo. Kansubire nti mwasuze bulungi abaami n'abakyala mwebale yonna gye mutuusa engalo mwebale kutuninga in ku NCK TV mwebale butakyusa mukwano gwe muyina eriffe mwebale kulikinga kusubscribinga na kutapinga ku notification button era tubebaliza ddala nga mukwano atanabakikola nkusaba okikoleko ssaawa zino olunaku lwa Thursday era nga weather nungi eno gye tuli akakuba si kangi akasana si kangi naye nga weather yo simbi kansubire nti nammwe gye muli weather eri fine. Catherine Kusasira ngayo nabagamba nti bambi ayina condition eyokubeera n'amasavu ku mutima era nga bamuddusa wabweru wa Uganda nga condition ye ewaseninze nga masavu gayitiridde ku mutima gagenda ku blockinga veins eziri ku mutima ate mugikenti omutima gusupplyinga blood all over the body so omutima guli so delicate. So delicate. Era waliwo omukyala omu gwe bayita Rita Kagwa ye yayogadde ne Catherine Kusasira before she was put in theatre. Babadde bamutwala mu theatre, Rita Kagwa n'ayogera naye yatugambye nti embeera Catherine gye yagendedde mu theatre yabadde mbi nnyo nga yeeraliikiriza era operation yabadde successful ne abadde tanabafuna full recovery. Mukitegera bamikwano jjukira nti bamala okoperatinga obanga agenze mu koma. It can take you some hours okudda engulu nenga Rita Kagwa yatugambye nti embeera Catherine Kusasira gyalimu eri very worrying tanaba kudda bulungi ngulu nenga operation yo yatekinze place. Gego amole gembayinira naye ate ngawe nabagambye Joan omukyalo omulala Sengasire yagambye nti bane Catherine Kusasira yabadde ali eno Canada n'amaana agenda USA n'agamba Catherine Kusasira ali mukuseekinga asylum byabadde ebigambo bya Senga Acid naye n'amaana atugamba nti Catherine Kusasira kati wenjogerera avudde mu Canada aleseyo abaana be babiri ye agenze USA kuba kyeyo mbw agenze kulabirira mukadde naye munnange ate tulaba ebifaananyi ngali mu theatre nga kiraga nti ddala kituufu yabadde agenza for operation maybe esosayitira Canada n'akyekalamu ne famire ye n'amala n'akola ki n'agenda e USA ne lumbi bw'atyo bwe yagambye nti nedda Catherine Kusasira ali Canada kati ali mu kuyingira USA. Nange bye byabadde ebigambo byabo ba blogger nenga condition gyalimu bambi era yeeraliikiriza wadde operation etekiza place netulinze adde engulu asoke bambi adde engulu aterere afune ku maanyi akomewo Uganda atukube omuziki wakyuzinga okustenga mu USA well and good. She's a human being naye ayina choices ez'omubulamu wastenga that said still tewaba buzibu munnange asigale nga arunning obulamu bwe kubanga era obulamu bwe bugagga. Tusaba Mukama amuwonye ebinaddirira awo choices zanaakola zijja kubeera up to her needs and wants byonna tujja kuba tubibaleetera wano naye nga twongera okumusabira mukazi wattu yavudde mu koma yavudde mu theatre naye tanaba ku recoveringa oba tanaba kudda ngulu naye nga fine it is worrying naye nga omuntu ava mu operation n'oba azadde mwana nga wakiso era tamala gadda ngulu immediately nedda mukwano wayitawoko akaseera si kaseera kawanvu nadda engulu. Ninga Rita Kagwa yakubidde bana contactinze bana Uganda abali mu USA n'abagamba nti bambi Catherine Kusasira agenda mu theatre embeera si nnungi ye yabalagiridde eddwaliro Catherine Kusasira lyalimu era nga yagambye her close friends plus Catherine's close friends era bambi ye bamuyina ssaawa zino wenjogerera it's not like she's alone. Yes, ali ne bana Uganda abalala mikwano gye abatonotono abatalina lugambo ndowooza kubanga eddwaliro tetunabalimanya meaning nabo information bagyekeepingidde naye nga tusaba Mukama amutereeze bambi Catherine ono tukyamwetaaga era tusaba operation engeri gyabadde successful atuyambe Mukama Catherine adde engulu mu budde. Yes
naye nga tukiwa nti munnange taata we Museveni naye ayina connections that side era nti bamukozeeko bulungi.